ngamba ab'emusozi abalunzi betaaga eddagala lyaki ly'ebisolo kalusu attend in fact walina mu quarantine by then nga batutaddeko bagita batya quarantine yeyo nga tutaddeko quarantine nga temutambuza nsolo nga n'abantu tebasobola kulya ne mbagamba mwatuteeka mu quarantine eyo naye nga temutuwadde na solution mutuwe ebikozesebwa ebituyamba okuva mu quarantine abalunzi basobola okweyagalira mu mirimu gyabwe nabo mubanguyize ne ku mirimu gyabwe ebyo mbyogerera recently nakwogerera ensonga ya new curriculum mu parliament kati ekyo kyekipya kyensobola okwogera eya result 1 eya grade result 1 result 2 bano bafunye certificate bano kyebafunye abaana bagenda mu senior ey'okutaano paka kati curriculum empya tennayingirayo mu A-level naye O-level bagenda mu wiiki noozangeemu bagenda kulumba naye bagenda basomesa biki byebibuuzo byembuuza mu palamenti nga ndi eyo emirimu gyange ng'omubaka wa palamenti okubeesingira kweze emirimu egyena gye mbagambye omubaka wa palamenti gy'akola egyo gyo ngikoledde ddala bulungi kubanga ne mu palamenti bamanyi nti nze omukyala aterya ntama ate njogera nsonga bw'onoonya enkala z'abaka ba palamenti aboogera sirimu abo abavumbiira siri eyo kati gino emirala kuziika kuzimba amakanisa makereziya biki ebyo tuba tukola buweereza bwaffe nga bw'omuntu bw'aba asiimye bwe buli nti bw'ompita ng'ombikira omuntu nga yafudde nga mukwano gwange Mike awe yafiiridde omwana wali ekoko tagenda muziikireko emba asobodde kuziika mpeereza amabugo we oba ntuma omuntu nti bw'ompita kuzimbireko ekkanisa ng'ez'aba SDA zino ze tuzimbye ez'aba protestanti bakristaayo bakatuliki tekinkakatako kikola naye wemba mpulira nga njagala okuwagira ebyeddiini nyambako ne ŋŋenda ne nkola ki ebyo tubikoze mu bungi gye biri era tubikoze ekirala kye njagala okwogerako kati mu bimu byentuze tukola byenze nkola ng'omubaka omanyi ŋŋamba nnyo tu kuba ndi mukulembeze sikola nzekka tukolera wamu ziri teams za njawulo ennyingi mwe tukwasaganyiza emirimu ne tuzitambuza mwe muli bino ngena bita mangu bendyoke mbesinge ku ziri ebimu ku bye tukoze mulimu okuwagira obwakabaka bwa Buganda kubanga tuli musingo saza Ssaabasajja Kabaka yatukola ki yatutwala era amasaza kaapu eyo tiimu ngiwagidde nnyo ey'essingo nagigulira ne bajaji namba nga egundi yaabwe finals ezimu ze baali basamba nga beetaaga bajaji piki nengikwasa mu kwenda eyawummula ono abaddeko nantajja oyo nenjimuwa abalala bino ebyabakyala mu ssingo mumanyi ndi mukyala wagira enkulaakulanira y'abakyala twakaziika mukyala Nkugwa yabadde akulembera essaza ly'essingo yes oyo abadde nga nkubira amasimu ne tukwasaganya emirimu gy'abakyala mu Buganda tuyambyeko bannaffe abaliko obukosefu ku mibiri persons with disabilities abeetaaga obugaali wheelchairs bino byenjogera kati bya ssente zange emirimu gyange nga nakyewa ng'omuntu ng'omubaka wa palamenti byenkoledde muki mu Kasanda omwo era tugabye obugaali obusukka mu bisatu obugaali wheelchairs 300 chairs buli gombola mulimu akagaali Honorable Nabagabeke yali agabyeko nga waliwo omuntu yali akeetaaga ne mbateekamu transport nze kennyini ne bagenda ku kitongole we nakalobinga ne babapima buli omu ne bamuwa akagaali akasayizi ye n'okusinziira ku buzibu bwakola ki bw'alina si kuleeta bulesi bugaali n'ogaba buli omu atuule buli omu akola ki because handicaps zirimu ebyenjawulo ate n'embazza mpaka ewaabwe mu bintu bye tukoze tugabye scholastic materials mu masomero ng'amasomero gatandika tuyambako abazadde ne tubagabira abaana ku bitabo ne tubawa toilet paper ne tubawa sanitary pads ne tubawa pens makalaamu ne tugabira amasomero kyoko ebikozesebwa mu masomero ebyabasomesa n'eby'abaana byonna tubigabye mu masomero ag'enjawulo byenjogerako mbirinako evidence kwa mumanyi nze ndi mukazi wa bifaananyi era mbibakubira ebifaananyi nekulanga saagala mugambe kyotulimba buli kyenjogerako nkirinako bwino era nkugamba nti essomero ly'egundi twagendayo nga nkuweereza n'ekifaananyi kyako okulaga nti twaliyo ate nga we tugendayo tukola